Brother uno asibawo ne ssente agamba talina muwala gwakwana n'agaana. Akikola atya? Kyatandika ddi? Yakizuula atya? Biggweerawa? Nsaba okkirize nti eno show si y'abaana bato, so make sure you are 18 and above. Nze Sozimo akwaniriza. Waliwo emboozi z'owulira wano noga Sozi, kati eno emboozi ekigendererwa kyo ki? 1. Ebintu bijja nga byekuusa ku relationship maka mukwano. Ebimu bijja kulabika ng'ebiri so funny ng'olinga awuliramu humor, naye nabagamba nti olumu ebyokuyiga si buli kyakuyiga nti bakikunootinga ne bagamba nti kino kipiikinge. Era ebiseera ebisinga bw'owunzika nga tolina ky'owuliddemu kikuyigiriza, ntera okugamba nti oba oli awo kiba tekinaba kutuukako nga kirimala kutuukako n'okiga nti na kino kibaayo. Nga tugenda okuwuliza story eno ng'era bw'oseetula abakuli okumpi nga tebaweza myaka 18 tubeere nga tusimbula embalaasi, njagala kusaba n'obuwombeefu bungi oneegatteko nga twagaliza sister waffe omulungi amazaalibwa amalungi. Sister ono ye Judith, ku mazaalibwa ago Kidia kiweze emyaka 28, ej'obukulu ej'obuto. Bannange amazaalibwa amalungi sister omulungi Alupo Judith, happy birthday. As beautiful as she looks, as natural as she is, as African as you see, as simple as she. Nemwana chana abana abobulenze chana kiina ebintu. Anti wali natandise ngamba nti myaka 18 kuddagulu. Baluponda mubabeera n'ebintu bwe biti. Bw'obanga totegedde bintu tomanyiira siri mwana muto. Ali naawe toli mwana muto, nze ndeka si buli kimu ndinyajo nekiina ebintu. Kati maama neti agamba omutabani abadde ki? Maama njogerako bwogezi. Amazaalibwa amalungi sister Judith Alupo, mukama akuwa obulamu bulungi, mukama akutuuse ku byoyagala, n'okubeera omulamu oyongere okulaba obukulu bwa Katonda n'ebyo byayagala obeere nga otuukako. Nsaba n'obuwombeefu bungi onzikirize nkwebaze olwa okuyimirira nange mu nteekateeka ezaggwe Katonda concert. Akawungezi ka Saturday nga 22 omwezi gw'omukaaga omwaka guno kyakutokota kasijibikeko ku Theatre La Bonita mu Katonda concert n'omuyimbi Sozimo. Wafuyimba bwonna obw'eddiini awatali kulekayo n'akayimba ke konna ak'omukwano. Obeeranga kale wanko wanotoŋŋamba. Jangu onyumirwe byonna ku tiketi ya mitwalo 3 zokka n'emitwalo 5 VIP ng'emiryango giggulwawo saa 12 ez'akawungeezi awerekeddwako Eddie Yowe, Chris Evans, Bettina Namukasa, Joseph Segawa, The Golden Gate Choir, Levites Choir, Chigundu Wilson, Sazi Moses n'abalala bangi. Katonda concert eyasozemu ku Saturday nga 22 June ku Theatre La Bonita ekutosebwako The Diaspora Family. Njagala okwaniriza abamikwano ab'enjawulo abangulya tiketi okuva mu diaspora nga bwe mukiwulya kambabulire mutadde Uganda ku bunkenke. Mbabulireko olugambo mutadde Uganda ku bunkenke. Abantu beebuuza sozo okugamba nti shoye wagiddwa diaspora family beebaliwa bamikwano obunkenke buli mu ggwanga. You don't have any idea. Babuuza diaspora family beebaliwa tebamanyi abagagga bange gye bali nsasagge ne that is the love I have for you, and nyongera okwebaza Katonda olw'okumpagira. Sister omulungi oli Sweden. Sister wangamye nefuge awala simanyi bannasobola okwefuga buli mungamba sozi weefuge nenjagala kwebaza omuntu yenangulira tiketi banenji bwe natokwogerera tiketi tujja kuva wano katugende mu story ya brother. Tuba ku university first year soma n'obuwala awo abo bimanyi bya university bana webali ate ebiseera ebisinga bana ba university abawala kati fe abasoma nabo abalenzi tetuba level yaabwe baba balaba tetulina ssente bagala bali ba big don abalina ku mamotoka babatwala ku out ne baba droppinga like that. Kati fe abasoma nabo olina kubanga either oli mugezi nnyo ng'omuyambako mu coursework, olina handwriting ennungi anaakoppa waaka, omuyambako mu tests discussions,
awo fulira ka chance nakwatirwa ekisana kujjamu otherwise abasinga tutuba level yaabwe nti ogenda mukakasa omwagala nnyo omuweeki naawe oli munaku naawe enjala ekuluma n'olya kasooli ebintu bya campus abadde ku campus mubimanyi abaana ba campus tetuba na ssente okitegedde so ali awo tutambuza omwaka ogusooka first year era servisinga omumanyirako first year wana tumusoma nabo abasinga oba wali wakwasamba oba baweddeyo tinga ate buno obutali bwa campus butwanguyira batwabeera makeera awo bwana bwa makeere college webuli awo wodi kampala obuvadde wali osomera awo ddala lya kololo basomadde bambala papo bana babaamu abaana ba high school ate bagalanya abalenzi ba campus kuba tuba tubasobola ate nga nabo balaba tuli kyabbeeyi okubanga gayo wa campus nga betufuna naye nga buno obuwala bwetusoma nabwo bu cosmetics nga bwepalahuda nga bwemiima kate tebutwagala nga vanira tebusobola nga kituluma tutuuka mu yattu alina mukwano gwange oba yalaga wandudde omuwuliza mulenzi kati awo to make matters worse tetwali basiraamu naye nga obuwala obusiraamu obwalimu nga bulungi bwahajjati bwekolako gamba mu ddiini yaabwe bayigiriza okwewunda beekolako ne besiiga amaaso wano bisige ne balabika bulungi Aisha, Hamida, Jamida, Maimuna, biki akaana akawala akalungi musiraamu sobola kwagala omusajja atali musiraamu kale oli kyali wana alyadde enkwagala sobola kuwaakati omusajja atali musiraamu sirika tutuuka mu sekendi yeggwakaawo kituluma awo tukolera kosi waaka tusoma nabo mikwano gyaffe beebakana basajja balala balinamu akasente nabalala bebagatta eddiini wala omukwano gwange naŋŋamba omanyi era musajja gwemanyi omusawo agaba eddagala ly'abawala abawala muwulirize mukasukasuse wakimbadde mbagamba muti abasajja nga nange mwindi wano gwe naŋŋamba mugamba omusajja agaba eddagala ly'abawala nti ye buno obuwala butugaanagaana buno tujja butegula kunze ekikuba nsiko tatusabye ssente nti asaba lwasa titulinnyawo meka akaziŋŋamba ne tukeerayo twasangawo layini abantu bangi balina ensonga ezibaleese zitegeerekeka mirimu bakazi abamanyi abakazi omusajja biki bya famire biki abasajja bya bizinesi ffe basajja tuvudde ku yunivasite abasajja abalina amagezi be basindika okusoma nga tumanya lyabawala atwatuukayo musajja tugamba mu bavubuka kiki buzibu ki mirimu biki kosfe bawala tuliva Makerere muli baana be Makerere biki yagamba eriri kikizibu by'abawala obusango mbuwoza enyimiridde mutemulina kutuula obuntu butono nnyo emuteekewo ekikubansiko ky'abajjajja musajja najeyo obuti bubiri agamba kano kakusenya okusenya bwoti kumannyo tolina muwala gugenda kwogera naye n'ataddamu birungi natuwampa akaana kawanvu kalimu akatuli munda agamba eno mindi okolezaako n'ofuuwako omukka nga bw'olamiriza olamiriza erinnya lyoyo omuwala ajja kunoonya n'akola ki n'aŋŋamba eddala n'ampe n'ate ntuteekawo ekibatu ky'engalo asiigamu bye yasiigamu n'agamba teri muwala ayinza gaana ssente ne bw'abanga obadde mukwano gobanga tonaba nakutandika mu mukwana gombulimbalimba n'ofuna engeri gy'omukwasaamu ssente abawala muwulirize bwamwe namwagala ssente nkwata ssente nenzikuwa naye mu mutima nzikuwa nnamiriza ssente zino munaye sizikuwa kuba ndi mugagga kuba sizaagala nzikuwa kuba nkwetaaga so yatuwa options 3 liri eryokufuuba mu mmindi nga nnamiriza n'atuwa eryokusenya ku mannyo nga lugwegere naye addamu birungi n'eryaku ssente fembi n'atuwa etambaye ntugenda twakomawo ku yunivasite ffe twasomera Makerere twakomawo ku yunivasite ne mukwano gwange oyo twakiriyalinga buli kiramu bano basijjuyi bahajjati bonna abaali baatugaana kuba tetuli basiraamu olabiranga omwana ng'agamba bino bidiscussions byetwakoleranga eyo mu bifa tubikolera eyo nga batutwala mu library mu open places discussions zatandika kuddaka
tugende mu discussion tugende mu discussion yana kwebakamu twategula abantu ayina tuka mu university third year sha nga wala bonna abatwetolodde betwali twegomba tuba manzi naye nga ffe tumanye ekyama kyafaaba naye ngaobeera n'omuwala lunaku lulambo bekiro kiramba nyabukya kumakya n'agamba naye gwe nali nakugaana oba kyabadde kiki ekinamaze nenkwagala mbwa gwe gamba amaze nange newuunya oba kiki ekyo nekivaawo twava ku university tufuuse bantu bakulu twalowooza byaggwa ankosozi oli omusajja akola njala kuddayo mulabako naye mwebaze kuba paka kati eddagala likyakola nze tosobola kulya ssente yange nga tugenda kunjagala mpoze nga saagadde sobola kufuuyira mindi kuba kati nkyakayina akati nkyakayina kemusenyesa ku mannyo ate kagwira kalagawa etali kyoko akati kenfu wange nkyakalina era njagala wabawo sisita wano agyewulira gamba nze ebyo tebingu ndi mulokole ebyo tebinkolako gwe seetagana kulabako just kasita nfuna ennamba yo ne bw'onooba oli mu ggwanga ddala ojja kulinnya ennyonyo nnoonyi ojja genda okudda engulu okuddamu akandasitandi nga vanira atunduddwa so bwanasoza we tuli bino nali badde siibagamba naye binnuma kubanga nange basisitamu benyina zembalina sera kijja kutuuka nange abaana abawala mbazaale abaana abawala mwegendereze bambi banaamwe bagezezaako wano basharinga kuba kisinga okunnuma nti betusinga okusharinga nabo wano abali wano abasinga olwedde bakola ki tuli mu postmortem babitomeratomera dda target audience yali badde ekyali innocent gye twali bali tubuusa ate be bali abatafugika abakyanoonya engoye za Rivers Party abakyanoonya amasimu abakyanoonya kwegabambi otunulira n'osaasira Mukama Katonda yamba banyinaze mikwano gyange abaagalo abasajja bangi bakuyimirira mu maaso ne bakugamba nti nkwagala olinagamba nkwagala naye mu bangi abakugamba nti nkwagala mubaamu omu oba babiri abakitegeeza nga bagenda kitambuza bakitwale mu maaso bakiyimirireko teri ajja n'agamba nti nze njagala nkwagaleko nkuyitemu buyisi buli omu ajja kukulaga nti ye mutuufu ali wakubeerawo paka engeri gy'osobola okuwawula abagenda okubaako bajje babeeko bye beetwalira engeri gy'ogenda okutegeera agenda okubeerawo paka ojja gitegeera one nga toyanguwa kusalawo ng'otta ku bigere no balansinga byayogera ne byakola ekyo ekintu tekisobola kubeerawo nga tokiwadde budde naye ennaku zino abawala mukkiriza mangu osisinkana omulenzi ku Monday ku Tuesday osisinkana omulenzi ku Monday ku Tuesday nga muli bafumba abawedde emirimu nsaba ebigambo byange byonna mbyanukule komenti zange nzikole oluyimba luno brother alina emboozi ey'okubiri ebigambo byonna bye nandyogedde kambyogere mu ngeri bweti bakasoma baffe abalungi mubadde mutera nnyo okumbooza mulina mu bitundu ki era njagala okukkatiza saagala mbalimbe mbw ate ffe tulina mu bitundu by'eggwanga yonna buli wowulira wooyagala mukwano nedda si buli wamu weewaawo twandyagadde okubanga Uganda yonna tugyetooloola naye sofa njagala okukujjukiza estate yaffe ey'ekiwawu tukyagiriko nnyo bannange estate eggwawo lwa bulungi lwa quality estate eggwawo estate y'ekiwawu nnyo abajjukiza ne bagamba bannaayo abaagala okuzimba ennyumba z'abapangisa ennyumba z'okusulamu estate y'ekiwawu ebalinze estate y'ekiwawu nnungi waliwo amasanze waliwo amazzi wabula abaagala okusimba kalitunsi awo nabagamba nedda baddiya temugenda kuleetera bannammwe ensiko ekifo kyakulaakulana so estate yaffe y'ekiwawu ku $15,000,000 naye era nga weetali supermarket ojja ne tuteesa tusobola okwongera okukkamu ekirala tukkiriza kibanja mpola abasinga mubadde mukimbuuza tukkiriza kibanja mpola naye era kisinziira kibanja mpola ki
jangu ngambe ninako milioni 10 era tutandikiraawo netujja mukwano nga toyina milioni 2 ojja kujja ne milioni 2 si ntono naye ziba tezimala mukwano ojja kuba ofuluma ate nga munna aleese milioni 10 nze saagala sikola double transaction saagala nkwate milioni zo 2 ate ntandike nkute milioni zo 3 oba 4 ate walunununkana n'owe 10 njagala tugendere wamu nga tonyigiriza sikunyigiriza oleme kundetera milioni 3 ku milioni 15 so nga ninayo ne estate endala emitiana milioni zaffe 10 tulina milioni 10 tulina 15 tulina emitiana tulina ekiwawu mitiana road ye bannange eddembe eryo ku luno twakibakolera bonna ba client ababuuzanga mitiana road twakibakolera tulina ebulenga tulina ebuloba tulina ekiwawu tulina ettanda tulina ebuwalula bane mitiana road tulina bukasa bukulu bane mitiana road ye bannaye buli awulira ng'oyagala mitiana road bannaye tosobola kumisinga ku ploti zonna ne estate zetulina mitiana road Masaka road nammwe bannange nkyabalowoozako era mbaliko mukyalinawo poloti ezasigalawo awo nga kuhana international abasinga mumanyiwaawo ensangi nenakirebe awo nga ku central ensi yaawe enakirebe bannaye nammwe tulinawo poloti zammwe tezinnaggwawo bannange so Masaka road awo wetulina enakirebe n'ensangi then waliwo ne bannaffe baklanti bange abalungi kambe bazemwako ensoso baklanti baffe abatugulako poloti z'ekitukutte Bulindo Kira bannange nammwe tukyalinawo poloti awo ekitukutte awo nga wakavaawo e Bulindo tulinawo poloti bannaye meters just meters 10 okuva ku main tawera na meters 10 zokka amasanyalaze amazi jangu oteekawo apartment zo jangu oteekewo kalinayo weesuulire mu kalina jangu oteekewo kyonna kyowulira kyoyagala lwali olwo ndowooza twali tukyali ku university nalina roommate wange nga nsinga buli kimu height ne size obunene tubeera ffenna awo tusula babiri mu ruumu twagipangisa nabumanyi muntuuka ne mwemanyira ebbanga atuuka nempanga akusanga olusu onaaba biki biki akulaba tumanyi fe abalinzi tetulinga bawala nti tweraba nnyo obwereere bwaffe nali simulabangako ng'ali bwereere kati ndowooza ye yandaba okatenda ngamba omuntu makyana neggwe oli mulwadde olina kizibu kikikonze ate kiki ng'oli munene nga ngamba omusekuzo gwange nti munene ne mugamba ye kikivuira ndi muntu mukulu ng'oli otya nandaga akake nga kaki nga katono ne mugamba tusobola okufuna omuntu atuyambako waliwo omukyala bwe nali mmanyiiko akola ki naye nga nze si gye nalaga naye nga nze nali mumanyi wava netunoonyereza enamba y'omukyala netugendayo yali kumpi awo kumpi ne university tugendayo n'okusinga nga ngenza kuyamba mukwano gwange agamba awulira yenyooma mutini ekyamazima bambi yali mutini banayeka nali mukubisaamu emirundi 2 nga tugenda tuukayo omukyala byawuyita byakusaala naye abaana abalenzi bannange mwagala kutta abaana baffe biki biki omukyala yalinawo akawala awo akawala ke kalinga ndowooza namusiniya 5 twagendangayo ku wiikendi tuukayo nga tuwa eddagala limu lyali lyakufumba kunywa eddagala lyakusiigako nga tumugamba nomunaye tuli baana ba university tusula ne bannaffe bajja tuyita abalogo tetusobola kusiikolera bino bintu wa ku university ajja tuyamba tulikolerenga wano nga munaasobolanga okutambulanga buli luvannyuma lwonnaku 2 kira atujja kujjanga buli wiikendi kubitukole tugende kati olwo nange saagala kundeka mabega njagala nange babinkole omukwange nangaawo naye gwomala konze waayi tomanya baana b'ennaku zino munaye tuvuganya n'abakitaffe tuvuganya n'abasudani tuvuganya n'abasomaali tebawulira baana banyooma ngamba nange bankoleko anti bya ssente mukyala eddagala lisiga mbizigo agamba obwo buntu butono nnyo obwo busonga mbumalanga ate mundetere ne bakasitoma uffe era tutuseera tujja kwekira bakasitoma tukolako yalina muwala wakawalake mami nga kalungi naye ffe sitwakifaako nnyo naye nakalaba nga kalungi akamanyine maama omulimu gwakola kuba n'abawala bagendangayo oyo ono brother wange yalinze ebyokusika ebinoso
era n'omukyala yabikolanga yambako abaana ba yunivasite abatafala bakufuna mukisa ogwo. Munange omukyala yatuyambanga ffe natumuga tetubimanyi natumanyi omukyala yali teyasoma abaana ba yunivasite abatya yatuwanga ekitiibwa natukolako tutwala mu kinaabiro kye natukolako natusimba eddagala nalifumba netulinja twasanga lifumba eryo liyidde. Buli kyamazima ne mukwano gwange yali yenyooma natandika okukola ki tandika okulaba results zavaamu nno awanvuya n'agezza tandika n'okuweerezayo bannaffe. Kati twaddangayo emirundi mingi neegomba akaana kawaka muwala w'oyo omukyala olaba omukyala nagambye nalinda banga alabika okuba owa high school wayi talina nviiri naye nga muwala mukulu muwala ono. Kati mukyala neŋŋamba nkoze nti okulaba okufuna omuwala ono ninakuddayo olumu nga sirina ono mukwano gwange olaba lumu omukwano gwange nga tugende ngamba leero tetujja genda mukyala yangambye taliiyo tunagenda olulala nebbirira neŋŋenda kumbe ekituufu nali nategedde omukyala taliiyo era nga yangambye leero temujja kujja siriiyo kubanga enze yali atimba ne ku mikolo. Kati awo nze nenzirayo jjukira omwakawala ke kali kasigala ewaka ate ngaolede katulaba bulijjo tujje ne tutuula ne batuwa kyayi omukyala n'atukolako nga kodi ebikatukola bye batukolako kaleka kabimanyi kuba teyali mwana muto. Ntuukawo nga taliiwo nze era nze nanyinza okujja nga simukubidde essimu era mukubidde yaŋŋambye nzije wooli ojja kunnyamba bwagambye nze nengatera kuyamba bawala abawala abajja nga taliiwo n'abamu abampa ne mbakolako naye sikolanko ku balenzi ngambye genda oyo mukwano gwakukoleko gyali soka maama wala nga tuneyambula tugenda mu kinaabiro wala nga kankira kinaawe okweyambula wekakakubeera nikati ofaaki omala kati bintu byakola dde oyagala ki nze giragira siiga eddagala lyange lirina okugwayo kwa nalisasula nakatya kakwatako bwe katya ng'omuntu yesimbye eddaati omwana alina wali omwana yagulisa musumaali eno ngambe lyali ffumu nga ligire liti mwana asiiga tajjukira ali ku mulimo maama ng'amulagidde akole ki akole ku mukasitoma agamba ngambe n'okungamba balansi we mukulekere tyekale ana mukolako wankola kansika siiga nkubonaye muntu te naye gibulaketi nalingira bera lwedde namulabagadde ayi kontakiti nga mulaga nti nange mufiiringa nange yankolangako nina akantuseeyisa ku mikono tumanya noiseeyisa emikono nitagaana kisaayisa emikono nga wankwata wera naye kamukwateko kwatako eno wansi muganda wange nga naye engeri gye yali nti maama we byasinga okutegeera ebinoso nga ye nga bikoma yiiri eri bibula kweya mu ttaka kaate ekyenjawulo ku bibye nti entobazi nga biringa ebinyiike mu butto nga bitonja biti atandika okukankana n'ajugumya talina kyanyega. Ekyamazima kiri nti obutabalwisaayo kemisitule yakwatiraawo era omwana omuwala oyo eyasooka okuloza bakita testing dose of your own medicine eyasooka okuloza ku ddagala lya maama lyeyampa lyalyansiiga kuba ekyamazima kiri nti vanira twamutunula mu kinaabiraawo netumutundula nemugamba olabye obadde ogamba nti munene nnyo togize olaba tegize yogereza eyo biki ekyo nekiggwa nemugambye ekyamazima kiri nti maama oti yangambyeko nti taliiwo jasi nakoze lukujjukujju era tomugamba nayitiddeko wano nezo sente zembadde nkuwadde mu balansi wenze tamanja ezo zizo era bwe nkomawo tolaga nti nakoze eki nabaddeko tikali nafuuka kyali wange okuva olwo paka kati naye ngaekyokuyigamu newe linga kulya ngege bamu amagumba n'emiwula dembe lyokulyamu emiwula n'okasuka amagumba oba n'okumira amagumba ekakulakira n'ogawulira twali tugenze
tugeza nze nakuba jjinja limu lyakuba ebinyonyi bimeka ebinyonyi 2 anti bana bawala mwe mutunyoomanyoma muno mutono ki endebugundi bangezeemu obulire naye manyi obusonga butono mu bumalanga. Nze amanya gange nze Aisha Najjemba, edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire, mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza okugamba ajja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza. Era neebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki? Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lw'okoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topi ng'otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako, eri 0705 61 94 02 kanjiddemu 0705 61 94 02. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okugyako kofini.